Ekituufu Bobi Wine abantu bamwaniriza bangi bannabuyikwe bamulaze omukwano abantu bacachansiza balese emirimu gyabwe ne bamuwa obudde naye omanyi omuntu wakoze obulungi tulina okusiima however nti abantu bangi bagetinze disappointed bamunoonyezaamu ekyamakulu ne kibula Bobi Wine abantu bakwagala kyenjagala okusooka okukutegeeza era bakuwa obudde okuwuliriza okujjamu ekyo kye beetaaga mu kulembeze waabwe naye tekiriimu bw'okwata akazindaalo papa nnyo ovuma buvumi bantu omuntu akunoonyaamu ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobusuubuzi ebyobulimi ne bimubulamu ggwe simanyi lwaki tofiitinga mu ngatte ezo za bukulembeze njagala kubuulira bannabuyikwe bagetinze nnyo disappointed n'ebigambo byo kubanga ekyamakulu bakinoonyeza mu ggwe ne kibula this is the reality gwatabadde ku ground ddayo onoonye speech ombuuliro oba alina waakoonedde ku byobulimi alina waakoonedde ku byenjigiriza ku byobulamu ku byobusuubuzi ku bizibu by'abantu ebuyukwe n'okuba wa solution kujja bwe basobola okubivaamu bw'okutta akazindaalo otandise kubayimbisa oli mubiri wanika emikono bw'oba oyagala kabaka kati abantu bakwagalamu kyabukulembeze si kyabuyimbi okitegedde era weewale nnyo olabe nti okyedistancingako abantu okujja gy'oli nga bajja kulabanga muyimbi yambala essuuti y'obukulembeze n'engato z'obwa pulezidenti ozinyweze kuba bakwagala abantu bakuwa obudde however buli muntu akusemberera agetinga disappointed kubanga mugwe temuliimu nsigo n'amagezi ga bukulembeze abadde ku laalizi zino kozi buyukwe tubadde live ebuyukwe tubadde ku ground I was there naye tunoonyeza omukulu kyatugamba ekyesimba koyinza okumuweera akalulu ng'omukulembeze nga tewali naye nga tumwagala because nti muganda munnaffe naye naffe tutunuulira emitwe noga ne guno omutwe guntwala mu maaso ng'eggwanga nga njigyeko ebyoluganda oba nsigale ne Museveni omunyankole oba ngende ne Muwoozi omunyankole naye ng'alina ekitwala eggwanga mu maaso mu mutwe mwekiri oba ono mulonde kunga muganda wange naye ng'eggwanga ligenda kwebbika kubanga mu ye talinaamu byanjigiriza byategeera toyinza kumubuuza byankulaakulana toyinza kumubuuza bya busuubuzi oba bya bulimi mutwe guli bulanka era abantu basigadde nnyo mu debate ebuyukwe mukubo ngoma zo kubasibwa nebaganda yoyo mukulembeze oba twalese muwemuzo oba muyimbi kujja tuyimbiramu ebizibu ebituto kyalinga ebizibu ebiri ku mazzi byonna nga tatubudde solution bwe tusobola kubigaayagaaya na kubimaliriza twekulaakulanyiza tutya tweyambye tutya ng'abavubuka oba abakadde byonna ebyo tebabikulabyemu so my brother Bobi Wine njagala kusaba era okutegeeza nti abantu bakwagala that's why baze mu bungi negezaako nnyo okufiitinga mu ngatto z'obukulembeze oveemu ebyokuvuma abantu nga tonnayomba soko ngambira ayagala okgenda ebweru nti emirimu weegiri egitambulirawo abasitafe ba Uganda Limited bamutegeeza nti sente zaateekamu nga vize muli mu ngalo ku noti 7 mukaganya 17 45 27 ojja kuba bafuna butereevu ne ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 84 beetaaga abawala n'abalenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 36 mugenda kuba mukola ku bisaawe by'ennyonyi mu kaseera kano ak'ennaku enkulu mukimanyi bulungi nti amawanga agagakulakulana gaba n'abagenyi bangi so muganda wange omwana w'obuwala oba ow'obulenzi ng'osobola okukola nga kirina waiter ne ba waitress mwetaagibwa n'abavubuka bano basobola okusindika emigugu ku bisaawe n'abo bonna basobola obwa security guard mawanga nga Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia ne Qatar ne Dubai mwetaagibwa bunnambiro mujje mukole interviews contract za myaka 2 sente zoteekamu nga visa kuli mu ngalo ekirala bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba NRM candidate w'ekisolo tagenda kuwangula lwakwagala kw'abantu agenda kuwangula lw'abamu abati okuswala eri president naye ba abantu tebamwagala eri abamwagala abatono naye majority eyagala independent oli ayinza okuwangula olw'amaanyi ng'emmundu egenda okubeerawo n'amaanyi ge bagenda okuteekamu obutaswala eri president naye ne president yakirabye nti abantu baagala independent tetuwadde bantu ddembe lyabwe kulonda candidate gwe baagala mu kibiina ky'NRM wabula ffe tuteekawo influence olwa ssente abamu ze basasula basobole okuyitamu okufuna fulaga kintu kiswaza nnyo ekibiina ekirudde mu buyinza kibi nnyo era kiswaza nze nga nze munnabyabufuzi Kisolo yabadde yagala independent aba NRM bano ab'olubatu balina bwadde baagala kinalekawo ekibiina njogedde mungole kyemwagala banange abalungi abana ba TikTok abana ba Facebook bakadama abakozi bonna abana becheyo abawa antikaduka sente ntina bakolera emidala gya kubata bakolera obuduuka bakolera ebibanda byama nata bawa sente muze bangi you guys are over I don't know 100 over 300 I don't even know like which we are apparently I'm handling this is the biggest scam of the year I've seen in my life nzikiraba nga kino naye nga kyamamala nti twakwasaganye ne full figure Catherine Kusasa the president advisors babalungi tugenda kumenya sure nti
antikaduka ziya bajja ko zibadizibwa paka ne bana ba feelings zibadiza financial, at least she will have to pay indirectly in another way. Do you understand? So mbele bagumu. God, if you see, if you, of course, I see all the reports, I see all the complaints and all these things. Tim knows and all Rita to charge because every other time to having new claims. Abana every day by sente yo mwana omkubi weche ruma eyo yoji mayi bulungu ndifirako era antikaduka nenda kufirako paka basasola sente z'abana ziwafira mpitiri over 300 ugenda zijo wasoka nongamba ugenda meze swatch kole payment plan sente nali so nyingi sente nyingi beziti sente buli rucha sente zizimba buli luna egula nafunya abantu abiri luna kuvuna abantu abiri mtandatu buli bwenkola posting abana bayika abana basinga babadde bamanyi bana abakadama era abakadama bachawa antikaduka sente ngo bwaja ku live nagaba mbuno abayita mumuwe sente ozimu wakululwa mulekera omudda mumuwa sente mwabakolere business kubanga mufere complaints nyingi nyo banange babadde bafollowing up posts zange complaints nyingi naye ekintu tukiriko oba kyeragisa kuteeka mbaabu yiza twabataddemu kigenda kuguka era mutusabire kiguke bulungi alabe nti nasasula sente zo. She promised me agenda sasula but doesn't seem like she will pay because there is absolutely no sign that she's going to pay. Naye temufaayo yeah tugenda kigusa tukolagana kola kyonna kyetula nti mufuna obwenkanya kyokanze kyenfa. One, my name is Catherine Kusasira, presidential advisor. Banange mikwano jange baganda bange nebaza bodyguard wange antadde mu group eno ampitidde mu bintu bingi banange nembulira ninga obandooda oba kiki kitegeera kubanga obulumi bw'abantu sente y'omukubi w'ekyeyo sente y'omwana ali mu kiyumba sente y'omwana ali mu kubonaabona eruma ng'ogiwadde omuntu n'agibba nanga takoledde kyoyagala. Banange nze yali abaddeko e Bulaaya ne mpulirako ku kyeyo nga bwe kibonyabonya nendaba abantu nga bwe babonaabona kunoonya sente yaabwe. Omuntu alya sente y'omukubi w'ekyeyo banange kiba kibi nnyo tomanye obuusa n'oba kukola ki. Kale ffe tuli basabiriza ba misango naye Katonda yekka wabula ate waliwo n'amateeka. Amateeka bwe gali era gateekebwa mu nkola bw'oba ogoberedde. Nsaba buli muntu owakakasa nti antikaduka yakubba ngenda kuvaayo mbalwanirire muteeke wano evidence zammwe nga nyambibwako kolegi wange Jennifer Nakangubi gumanyi nga Forfiga wamu ne Rita Kagwa ne bodyguard wange buli muntu kusaba oteeke wano evidence yo ngenda kuyimirira wamu nammwe ngenda kubalwanirira paka lwe tukigusa nga mufunye obwenkanya. Ene kanisa teri mu bulimba naka nebamu obulimba nsaba Katonda nzita ekiro kya leero obanga nenoonyeza byange. Kanisa teri mu bulimba teri mu kwenoonyeza byaffe twogera n'omunaku Mukama n'amwegagabaliza ne twogera nago basiriwaza mu opposition Mukama n'amuza mu kifo kye n'atereera tetulina kirala tunoonya kubanga tova mu nsinga abantu bakyaseka ate tunoonya kubanga togenda mugenda kuba si gye wava yakumanya nga tonaba kubeera mu lutu lwa maama then boogera ebintu ebitakwatagana n'obuuza ndi kati ate guno omuzimu gwo gwavuddewa. Naye mu byonna era nga bondaba nenyiririra